Kasaba kumanya obufu n'obudde oba owedde. Okay, Katemba ali mu kooti simulabanga. Ne kooti zaffe Katemba mwerere. Kati kankubudde bw'obanga tolabanga Katemba yingira kooti. Ne bw'oba tolinayo musango ate ntera kugamba n'abantu. Gwe kwate ekkubo ogendeko mu kooti. Yadde tolinayo musango. Otuule buutuuze owulirize. Olabeko bulabi. Katemba ali mu kooti. Obubbi buli mu kooti. Obunafuusi buli mu kooti. Kwegamba buli kintu kyonna enguzi eri mu kooti. Buli kintu kyonna kyolowooza nti kya bulabe. Twali wano katandikire ewa Farida. Twali wano n'ogaana Farida ogenda okuwaaba. N'omugaa Farida akaluka we kaba katambulebe kati towaaba. Farida aswaza nnyo nti yatuuse ne ku leva ebuuza. Bamugamba nti Farida ekyokuwaaba kino n'agamba nti baŋŋambi tibanziba akalulu. Bamugambye bamugamba naye yali akkiriza nti bamuwangudde naye waliwo yamugambye nti bakubba. Munnamateeka abadde asoma affidavit eya Farida alina wagambidde nga Farida nyini mu kirayiro kye kyeyakola nti nafuna obululu 9 n'obwo bugwamu Nalukoola n'awangula n'obululu omutwalo gumu kasanvu n'awangula n'obululu. Kati munnamateeka abuuzizza ono omujulizi nti kati kuggwe ne Farida ani alimba munno gwezza okuwolereza agamba bamuwangula kyokka ate gwe gwamuwolereza anti nkugambye Farida kati sikigambye nga sitatandika Farida waliwo yamugamba nti bakubba akalulu genda wabe naye ye mukazi wattu akimanya ekyabaawo because ye yali ku ground yabiraba NRM akantu kono someko kwekali NRM obuzibu bwerina obubbi bungi. Sente z'akalulu sente baateekamu nnyingi. Bassamu nnyingi. Naye sente tezagenda mu kalulu. Bano baagabananga bane. Tezaakola kyezaali zirina kukola. NRM yali esobola okuwangula akalulu k'e Kawempe. Factors wazituwa. Ate nga nzijjuvu. Yali esobola bulungi nnyo okuwangula akalulu k'e Kawempe. Baalina amaanyi baagalina. Be baalina security. Be bali mu buyinza balina buli kimu n'alanga obululu bali waabwe so balina buli mu campaign batwala ne president Mulamba ne bwe bandisazeewo ne bagamba nti katukabbe era balinaga amaanyi ag'okukabba naye olwakuba nti sente baalyandye nti n'okubba tebabba kalulu kabalemerera kalema bulemi oba bagezaako ne kaganda akalulu bakabbira mu process tekabba nga event waliwo abakabbanga event tebakabbanga simu ati waliwo n'abwera ne kati olwedde ground bali bagiterezeza ng'obazoleeta president ku ground afuga eggwanga remember president Museveni tafuga NRM yokka tafuga Kawempe yokka wa Uganda yonna kati ng'omaze omusitula n'omuleeta ku ground osobola okukozesa ye yekka n'okabba nti kinalabika kakitya omukulembeze yazze n'akuba campaign ne tawangula Nalukoola wangule president Museveni golaba kikola sensi nga Nalukoola yali yesimbyewoko ye yekka kuba Nalukoola alina ne history yavuganyako ku Bwero Soba 3 yavuganya ku Bwero 3 ne bamuwangula kitegeeza nti kyali kyangu nnyo okukeera ku makya ne bagamba nti gundi amukoze ki nti Farida awangudde n'ositula namba 2 Moses Kigongo yasitula namba emu wa NRM n'asitula namba 2 n'asitula prime minister n'asitula baki ne namba 4 n'obaleeta ku ground akalulu gundi eyalemwako ku kalulu ka LC3 n'abakuba wangamba nti entitlement ze zibatta buzibu byebyo bubbi entitlement ndi namba 4 zo Kiwanda nze gundi nze balamu nze ndi minister nze that is all nonsense. Abantu bana simanyi obo badde obifollowinga ebiri mu kooti. No, I've been following everything. Nambi ne baloya bete ba briefinze bantu bali mu kwabujulizi be balese bawo bujulizi. Nkugambye ebintu bino biri bwe biti. Buli kintu kyoyagala okulabako ekyobusiru kiri mu kooti. Bano balimu obuyayeyaye n'obubibbi era bo tebawaabye musango bo balina ekintu ekyaki bali mu kugattagatta nga bo balemeku accountability kubakwata accountability neme bakwata kati bo bali mu kugattagatta kubanga Museveni ye ali very serious akyababuuza ekibuuzo eki sente ze nateekawo njagala kutegeera lwaki temwawangula kati answer to that Muzeyi twawangula ne batukola ki batubba Chechibatawaanya kati
kati nga ye muzayi ye talaba nti benyini bayiwako ne kumaje amanyi bulungi nnyo ekyagenda ku ground naye kati yabaga Museveni ali bw'ati Museveni is very scientific ayina ebizibu bye naye Museveni alina ebintu bye n'engeri gy'abikolamu era singa si bwe yali singa teyatufuze myaka ana tuli bannayuganda otumanyi tetuli basiru tukalubamuuko Museveni ali bw'ati kati abawadde tasiki kabagira beeswaza ate ne sente zayagala zikole kati ayagala sente bazisaasaanye baleme kuzizimba mu za apartment kati agamba mwayagala kuzirya kakati muzirire ddala kamba zuzumbye emitwe bwawulira basiiseemu ng'ababuuza what happened kati ye Nambi mukazi wattu gwe bazunza kubanga buli omu bamusasuzaawo buli omu asasulwa olaba sente ziri awo kakati ze ziri kubanga bakugamba nti akalulu kalimu biliyoni nga 6 bagamba eggulo limu basula balina hotel gye babatwalawo simanyi ngenda kuuma kalulu simanyi ngenda kuba agent simanyi biki naye nze nakugamba wano twajja wano ku Kimbo wa updates n'enkubuulira ekyaliwo badde ngo bagamba I was there waliwo ne wenatuuka nga tewaliwo NRM ki agent ng'aba Nuupu baliwo bameka babiri kakati Nuupu ne NRM ani yali more organized awina kuba Nuupu exactly kakati Nuupu ekibiina ekyegombe obwegombe okuyingira mu bukulembeze kibasinga kitya okutegeeramu abali mu kulembeze mu kalulu ke kamwako we twalabira ekifo kye bayita secretary general w'ekibiina secretary general w'ekibiina owenaalemu teyalinnyako ku ground owa Nuupu ye yawangula NRM yabawangula ku ground n'abawangula mu Tale Center ku ground ku zitale egundi ku polling stations n'abawangula wonna Lubongoya yakuuma akalulu n'atuuka ne ku leve ewabula w'electoral commission nga bali emakerere yanti yakola ati n'agamba nti ogambye mmeka 272 nedda ssebo nedda waliwo 1016 tereezaamu tulabe kiri kiti ataga oyo gwe bayita secretary general oyo gwe bayita secretary general mwami Twadongo talina we yalabikira wonna yasigale ku poloti 10 ye ng'asirise the question goes back wababuuza Tale Center yammwe yali ludda wa Tale Center yammwe exactly and I'm still asking the same question oba nebyo babuuza ne president byababuuza exactly byebyo byababuuza Tale Center yammwe yaliwa eyo gye mwabalira obululu tutte mu kooti kati mugambe nti Tale Center yaffe yali bweti nze waliwo ekifo kyemmanyi kye ndagamba nange baba baagala bampiti nja kuwa obujulizi Bishop Mukwaya tewaliwo waawe batubuulire Bishop Mukwaya ani yali akuumawo I was there at 9 sawa 3 ez'okumakya nga tewaliwa NRM nababuuza who is the NRM person here no one nenfunawo aba Nuupu aba babiri kati diara form zaawo baali basuubira zijja batuukako batya ekinu nyabikwata ne ku vidiyo njirina ebyo byenkugamba si bigambo bugambo ne ku vidiyo mbikola ki mbirina awo ze sitera kubeera ku sayidi ya bibiina awo ku luno ndi ku sayidi ya Nuupu era nsobola oyimirira n'empa obujulizi ku ekyo nti Bishop Mukwaya tewaliwo NRM mbadde naye ebintu bino noyera kuba nti obusobozi tebuliiwo naye buli muntu yandisomeseza ku mwana w'amateeka wakirina ogasoma busomi no abantu mbazigirira mugende ku LDC musome kye bayita administrative law just obeere ne certificate eyo obeere n'amateeka agali administrative babuuziza nti ne bwoba okola mu office ki you need to be able to know bantu bangi babakozeseza ensobi era abantu ba government abasinga bebasibye esibyabo babasiba lwebyo kati omanye ekisibya gundi ekisibya ono omukazi wammowa yali munnamawulire Nandutu yali asekerera buli muntu yenna point blank omanye ekimuleetedde obuzibu bino banti yayingira mu nsonga z'amabaati naye omanye oloza yagabba talina administrative mutwe amanyi byamawulire tugabane tugende tukole emboozi kakati bamukola akantu ne bamugira bati ne bamukiika wakati gundi ne bamusibako vice president eyali vice president baali baseka bukenye ne bamugattako omanye kyamugasa mu biseera by'ekyogamu omusibi gwayita mu office ye anti administratively nga omukono gwe guliko naye nga abali abalala administrative law administrative law toyina woyita naye kosokola
kamyezi eki myezi 3 wali kwero teso kubangula bwongo kubangula administrative bagambye omukazi Nambi obwedda bwabo obujulizi bagamba has our party NRM as our party NRM omusajja namubuuza twali mu kaluuka primary za NRM twali mu general election awo nabanga logically nagatta omulala bamubuuza badde ne appointment letter ng'eriko National Resistance Movement nga teriko na mukono gwa Nambi bamubuuza naye kakati ani avunaanyizibwa mu kusindika ba agent ku polling station candidate oba kibiina nga awo nti bano baddira akalulu ne bakazanyiramu ne bakafuula ak'ekibiina ne bakafunamu ssente era bo baafuna ssente. Remember waliwo ne fear kati kankubulire akantu kamuko kembadde sitera kwogera oba kesandi yogedde wane kankogere kabagambe katono kaiseewo kayina makulu gwokimanyi nti nno omuntu wa NRM bw'abeera mu kifo nga ye MP for example kati ngeeyo Kawempe okimanyi nti ssente zikendeera eziba ziva mu central government okujjayo nga wa NRM bw'aba nga yaaliyo mbadde manyi nti awo zandiyiise nnyo kubanga yaba asobola ozitapinga azekiika kati baba bagamba nti we have a representative there kakati naye wano babanga nga teriyo wa NRM convincing ebaawo eri omanyisi waffe business zijira kumukumu sente z'emyoga zijja gwomanyi nti Kawempe yesizofuna sente z'emyoga naye ate bakubuuza abazifunye tewali nga tobalaba anti abenaalem bennyini bebeefuulira muli munda balina ghost bibiina bwebali nnyo group C oli akolawo ekibiina kola ekibiina ne mukikola ffe twakolako ebibiina awo mugundi gattagatta bawerodazi gatta abawerodazi biki bw'okola ebibiina ebiri genuine tebikola naye ate mu Kawempe ssente baziwaddeyo naye njagala nkubulire ze nagendako okukima emyoga mu Kawempe era omwo nga n'ebibiina byange byenkoze eby'abantu nga ddala bya ddala nga negundi ne minutes wezimbye byonna tubirina mu kyakawunti mugirina ne batulaga nti tekisoboka ssente waliwo ekibiina kye baawa mu area yaffe tugenda okugenda banoonyerezaako nga bavubuka bayaaye bakola kwa office omanyi buno oba office obulinga bu mobile money oba buno baba broker oba mobile money obumanyi mobile money nga kebakola olwafuna ssente bwe bati wayitawo emyezi 2 ne bakajjawo era tekakyaliwo kati naye nga babaayo miliyoni aga ez'emyonga kati abaani aba banja eyo Kawempe kati kyengezaako okulaga kyeki buli opposition bwabeera mu kitundu NRM efuna nnyo ssente mu kitundu ekyo kubanga baba bakulaga nti they are fighting to win that area kakati ono Nambi abakujjaawo ssente z'NRM ssente za gavumenti zati zijja kuddamu kujja kati nabo bennyini baali tebamuwagira kubeerawo ekisegereza basobola okukubisa omupiira yes nga gwolowooza oli nabo kumbe babayisawo byabwe era be baamukuba abo be baamukuba gwembuulira amaanyi gaavaawo be baamukuba bo bennyini kusisuubira nti Nambi asobola okulagira jjati ejje yes be baamukuba bagendera kyobala yatuuka ne kuleva ekaaba tagaba temukuba musajja temukuba nga takirabangako temukuba nammwe okyegedde n'abagamba temumukuba alakada akyetonda era yabuliraga takuba nkuba namawulire talagiranga nako tamanyi nakumanya byaliwo naye yabirawanga ku mawulire gaggwe nga yali mu katale keryo naaliyo ne bagamba nti babakubye tyate babakubidde ki nga talaba nsonga ekubye kati ye yajja n'obwa genuine bwe kati gwe sooka ombulireko ng'omuntu amaze okukubwa embooko ne bwembanzi amaze okukubwa embooko ez'ekikulu ate nga nze mbalonda nga nze njanga nnonda bino this was a planned move tebaali tebaagala waawo omuntu because buli muntu lwajja buli muntu wa plan which went unsuccessfully kubaga nze nkubulire nti buli muntu lwajja nga wa NRM mu kitundu awo ssente za gavumenti teziddamu kuyitawo kubanga ekisooka bamala ne bafuna confidence ti awo waffe ekyo kimu awo twawambyewo katugumize walala ekyokubiri buli kasente akaba kajja kaba kayita mu MP waawo okategedde logic eyo mutegedde kati MP tebasobola kukiriza kubeerawo MP kubanga waliwo bano abaliirawo ate jjukira Kampala area babadde tebalina wali waabwe kati kankubulire ebifo ebisinza okufuna ssente Kawempe is one of those
ontegedde naye ate mulimu be opposition oloza lwaki naye ate eseezo si opposition be bazirya zisikibwayo ate bali bo zisikibwayo bano abagamba ekifo ekyo tukyetaaga twetaaga abantu abo abantu abasulira muzeeyi abantu tubawe emyoga emitwale meka kwempa abantu emitwale meka enale mwene emitwale 2 byabavuka byagala obuyambi biri 112 wetubawa kalwakanda kwajja tuwa bagala milioni 3 tubawe nga bamwana assurance ndi akalwakaddako bano tubawa bajja tulonda naye nga tebayo kantu so kati that is what happened nti ebyali birwana omuwala oyo omukyalo oyo Hajati bingi nnyo okusinga okunoonya obunoonya akalulu waliwo n'aba alternative simanyi banaawukanya nakyo waliwo n'abaali baagala okufulumya muzeewo eddala mu byobufuzi by'NRM. Let me tell you olutalo olwali e Kawempe ate nze nalulabira wanda nze omanyi ndi musanyufu omanyi lwaki ebintu bino nga binajja mbibagamba abantu bali mpita omulogo because nze ndi very scientific nti nze bwe ntunuulira ekyo sikitunulira mu ngeri ya feelings nze ndwakukozesa feelings zange okuleka ndina mukyala wange naye ebiseera ebisinga nkozesa nnyo omuki omutwe nti nemmanya nti nze kino kyenjagala nekyo kyekigenda okubeera kankipambaneko bupambanyi kankibagambe mwe munyiige naye nga that is the truth kakati ekyo nakirabirawo nalaba nga Nalukoola agenda kuwangula kubanga ekisooka gundi Kawempe yali olwedde erina ekizibu nti yali ebadde ne bakomediani bangi kati ng'efunyeyo omuntu w'obuvunaanyizibwa ekyo bwe yayajjidde mu Nuupu ekibiina ekisinga okwagala ensangi zino ontegedde azze n'amaanyi amangi ennyo kati Nalukoola n'abeera nga factors zonna zimuwanguza oyo omukyala gundi twamukolako background check omukyala oyo gundi Nambi Farida Hajati Kigongo Hajati oyo yatwala n'abaana ebweru waliwo chairman y'omu bamugalu zone ezaawo twagendayo nga waliwo abaana abakaaba nga tebabatwala naye nga ate baateekamu okategeera kegezaako public nekamanya otegeera kati ate ffe twabisirikira kati era mbyogera lwakubanga tebikyalina makulu tegedde ne tugamba kati ate bano bebaki bebalonzi otegeera kati now those are all the issues nti naye yennyini teyali fit nga yeetaaga okubumbabumba kuki kungi okubumbirira nnyo n'agattako kwati ava mu famire ya taata we abaddewo ebbanga lyonna kati bagenda ne bagatta kati tugasseemu bino ate ebirala ebiri tekinika ate eby'abantu abanene abamukuba obukubi ate abategala na kumanya kati okukube ne famire tugikubiremu kati bakuba gwe bakuba olwedde naawe oli munafu wali toli ku ground omanyi kufayita akaluke kamala kakufayita akaluke Kampala kabayaayi gwe bojja n'ezo embeera ez'ebumbejje ez'obwajati ebyo gende Masaka ebwajati ne Masaka tokasobola anti nkugambe gende wantu gye bakyavaluwinga empisa gende ntunga mu mpozi eyo kati mugenda wa ne mu Masaka ssebo oba toli wankwagulo tokajjaawo anti kyekugamba okimanyi nti oyo omukyala taata we bamuswazaako lale gyali akube Kawempe kuttaana ab'enale mu bagizita tebajja kikyo anti nkugamba nti kakati ali Kigongo agenda okujja olutalo lwali lunene nkugambe kati nkuwa factors endala mpitirivu nti factors zirimu essente factors zirimu okulwana ebifo factors zirimu ebirala bingi nnyo kati nawe ono kye bagezaako mukolera kati ye balinga oyina essuubi liwangula anti bamuddiza kuba kati olaba bwe bateekateekawo eno embeera bamupuleyingira gaapu ennamu wali kubanga ate gwe baagalawo ate era omanyi lwaki yabbika mbadde wekati bamuza Kampala we bamujja ku luli wayabbika kati kubanga mu politics buli bwe muti buli omwana anoonya gwanyigiriza kati ate yabbika era kubanga yabakolera ssente mpitirivu mu kaseera akatono ennyo naye ekyegeeza bino court proceedings ezo bali be bali mu kusasula ebiriwa bali abaali omusimbi ogwo oba yali mu kuteekamu bali be bate yogugwe gwakwapiyalinga kubanga bo bennyini be bamupika genda kati mu kooti bakuyita jjukira kati naye ekifo kyakyetaaga wali kyenaaleemu omanyi kiri beto okugamba nti baakubba akalulu zani bakuwangula
Mwe NRM kuba NRM nayo teyagala kutwala bannamba Lujega. Esegeeza bw'ogendako mu kkooti statement ye ekyuka teba nti baakuwangula eba baakubba ne bwe bakooti esaze niyo wa favor kisigala kooti baakubba kati bwe baakubba kitegeeza ki nti NRM ekyasooka okuwa ennamba nayo teyagala nnamba Lujega teyagala nnamba Lujega nti baakuwangula nti ate okyakimye kaadi tukuzaamu kaadi yaffe nga baakuwangula bakakuteeka wantu wa mirundi kakati wano banziba is a better statement kubanga banziba sooka nga yawangula naye obukujjukujju bw'abe yali avuganye nabo ne bamubba kati leero tukuuma akalulu wamaanyi babifera lyo omusajja w'enkofiira omuzeeyi nga babifera ebyo tebamufera muzeeyi mafiya nti akola okusalawo n'ategeera naga nti naye muzeeyi ne muzeeyi kigongo teboogera tiwali kisobola kubanga kikolebwa omuwala oyo awangule muzeeyi yakikola eyajja ne ku gurawundi nkwembuzi nkwena omuguwa muzeeyi yabona yabikola muzeeyi yaba influensi nga ne bamuwa kaadi kubanga kaadi bali tebajja gimuwa ontegedde actually tebagenda mu kamyufu ono omukyala yali ajagala kalaadi simanyi yasigala yayombera eyo mu mwoyo mwana waffe ne bamuwa ekyo kimu wakigongo akuwadde embuzi olwo ontegedde n'akuwa ennume n'agamba ngenda kujja ne ku gurawundi kati n'akuwa n'enkazi ontegedde aba yakuwa byonna akuwadde egundi zonna kati n'akugamba gongo okugitwala ku ttale akulekedde ekitwala ku ttale n'akusimbirawo n'ekisagazaawo n'akuteerawo n'ekisagaza n'agamba Gwatamala wuuyo tukuteerewo Gwatamala jati ne sente buli kimu kiweddewo n'akwata sente enkalu n'azibawa billions ne mulemu akalulu ekifo ekyo nkyagala mu kikomyewo mu NRM ne mulemu akalulu kitegeeza nti yabamanya kubanga ye pulezidenti ali bw'ati bw'akutuma ng'atuma n'omulala akubewo kyeke akoleko bagalo kyeke nedda Museveni akola bw'ati atuma abantu babiri mugere mulabe genda olabe gundi eri ndabe kati gwe takugamba nti ate atumye n'omulala eyo sinkola divide and rule buli mukulembeze alwa ku buyinza byabikola ne baba waka wuwo bw'oba oyagala omwana akuwa olugambo olina okumulaga nti gw'osinga okwagala batemete mbayuzeemu mami yagambye yagenzeewa mu katale ani yakubye essimu wano anko yabadde wano anko ani anko Jameson atera okujja aleeta amata anko Jameson ng'osirika bw'osirika ng'omala ng'obuuzo enkya ng'okaleetera sweet kati ekivaamu ku luli nti wakabuuza ebyessimu katekabiwulidde bulungi byeyabadde ayogera ekyaba okaleetera sweet ng'osirika oluddako ng'okabuuza biki byayogedde ku ssimu yamukubidde ne bakyeka mami era n'agendera nawo n'agenda kikale yalinye na boda kikale kuba kati okatandisa okuwa nebyotayagala pulezidenti bw'aba atuma aba ku nsonga emu kati gwe nojja noleeta lipooti nono n'aleeta eyawukana ku yabanne gyagenda nayo gyatunuulira naga kati ono muyeyi animba ono yataagenzeeyo yakoledde mu ofiisi bano bakiwanda kati omwe kyakola ng'asirika olaba butakutuma takunyega zonna zitunulako olaba butakuwa appointment pulezidenti akuba n'essimu ku kyalo nakirabako ku kyalo n'agamba nti kyebaliwo ku gundi yaani era kati ye yakubadde amasimu n'akuba mu kawempe ne bamubuulira amazima alijjukiraga abavubuka agabeera okumpi naye gayinza oba tegambulagala mawulire kati yalaba TV kuwuliriza bano byonna kati yabimanya ye yakuba ku kyalo kati ye muzeeyi kigongote yakola ki effort yaliteekamu ku maanyi yagateekamu ye amaanyi ga yagateekeramu wa kuzaala n'amala leeta kaadi yaginfluensinga ontegedde kuba yaliko abajagala baki bayitirivu ne bagamba mwala wakigonga agende imagine kaadi ye n'aleemu ekawempe ng'omanyi abantu abali ekawempe baagala kaadi kyali kiswaza okwanga mwala wakigonga agenda kudda mu kamyufu ka kaadi kubanga era teyandika wangudde
singa kaaliwo okyekera kyegeza kukola so that's where we are kali gemanyi ge yateekamu kufunisa mwala we kaadi yamuteeramu amaanyi gonna ne president okujja ku ground ne byonna nkugambye ye yakola ekiki kale kati nga bwe bitambula bw'obiraba waliwo omwami azaabadde awo obujulizi bamubuuzizza yali ku polling session n'agyogera simanyi kyaki oba biki bamugamba munamateeka damubuuza nti candidate we yafunawo obululu bumeka nti yafunawo 9 ate Nalukoola yafunawo meka 17 olowooza ani yawangula akalulu kano n'agamba Nalukoola Nambi ye yawangula nti ate wakuuma ate gwe wakola nga bamuwangulawo okakasoobyawalala nti yawangula okategedde ontegedde kyengeza kukola logic ali wali okyegera kyengeza kukulaga nti these are all now issues nti kizaayo kiri ku kyenkugambye ekya kasita ngenze mu kooti nenkola ki nempaaba njatambulira ku ekyo banziwa kiri better so okusinga nga bw'obiraba gye binaggwera byonna Nambi ayinawooko oba atuukiza n'olugero lwabagala nti okottokedde busa kukottokera busa guli essaawa ate n'essaawa mbi essaawa gye tulimu mbi politically eggwanga liri mu kiseera kizibu buli omu anoonya kaadi buli omu anoonya genda mu maaso tulina general elections budde tebumala ate ne general elections kubanga ti bw'ogezaako n'owunzikira mu Nalukoola n'ogamba Nalukoola yabba akalulu essaawa zino kijjalabika bubi tulina general elections ku bantu kye baalaba abantu oba ojja bakola bubi kakati awo Museveni tasobola kukkiriza kasasiro yenna agenda mu maaso mu kooti eyo yabalaba byebyenjawulo ebikola Museveni President Museveni ali bwati kati Museveni naye atunudde kaluluke buno obudde bwaliko obulaba tayagala kintu kyonna disorganizing kati gwe ogambye nti Nalukoola kusinza ku obujulizi obuleeteddwa wabba era kasaziddwamu tasobola kubanga atunuulidde kake kubanga akalulu ka President Museveni kaba kamusaayi kufiirawo ko kaba kakufiirawo kyokka ate yeewo bwabalala alaga nti tebulina kuba bwakufiirawo kyokka nga ate obwawala bwe bukola akake katali ready kubanga esaawa zino kyoyogedde ate mbadde sinaba kirowoozaako bw'olangirira esaawa zino nti akalulu kakempe kalimu obubbi nti Nambi baamubba ku bantu kye baalaba ku bantu abakyalina ebiwundu abaakubwa emiggo abaakubwa biki abaayononebwa ebyabwe abali mu makomera ku lw'akalulu ako ate abakyali gundi tawa nakati okugulu kulema omugambe nti akalulu baakabba nti ate ye tawa omulema ttiimu ye gy'alimu yabba era kasaziddwamu tasobola so kati bano bonna abalaba amanyi bulungi ekyo ekigenda mu maaso era nabo bakikola bo basiiga kifaananyi naye bo tebakimanyi nti abalaba abakimanyi kati bakola kugezaako nedda gavumenti ya Museveni yayonooneka yatuuka kwa level of nze ife tukola byaffe mulima ne bano muleka nkola ebyange naye kubanga jjukira kati nje nkinkugambe na president naye saawa eno atunulidde kaluluke ontegedde kakati tali lwedde mu society gyafuga kubaamu ayonoona kaluluke ekyo kituufu olwaleero kati nze mbeera mu society nze okimanyi leero waliwo kye neetegereza okimanyi naku zebakyakwata zibooda bino ebikweko nga buli luguudo obisangako okimanyi tebakyazikwata ne polisi kati zaakala tekuliko booda nyingi okyaziraba oyita nkwoli Kampala nga zirawo okyabirabawo so buli ekisala kalulu kati society yefunamu sajjanga mugezi oyo ekigambo kyoyogedde nze akalu ka 2021 nali mukono kampani nali nkolera amawulire biseera bye yali endiployinze mukono ne bandipulinga ku tale center ye mukono akalulu ka Honorable Kibuule yawangulwa gayi gwe bayita Mulima Mayuni yani erinnya ye Mulima Mayuni erisinga okutradinga naye musiraamu yali nvudde mu mutwe Kiwanuka Abdalla Kiwanuka Kibuule yajja ku tale center n'amagye n'agamba returning officer nangirira oteekwa okunnangirira ensi yonna nebira ku stand still mukono tale center ng'ewambiddwa omusajja n'agamba oba towangudde sigenda kukulangirira
ne babala obuvudde walala bonna kwa Mukono erimu abantu bangi erimu ebifo bingi ebirondebwamu Bumane MP Mukono municipality akanamboze akaleyi Mukono South akakayondo nezina kifuma zonna bakabalira Mukono bonna obwave na kifuma bonna akakibule ne kasula ne kaddamu ne kazibya ne kaddamu ne kasula kati waliwo abatugamba nti jukira ebiseera ebyo internet bali bagijjeeko abantu nga buli omwali n'obusungu bwe jukira abanyiga ku Kyagulanyi gamuliko mangi kati waliwo abatugamba nti president yakubira returning office essimu n'amugamba langirira omuntu awangudde toleeta nsasagge mu ggwanga kubanga singa balangirira Kibuule lwali lusobola otandikira Mukono kati president ye remember ye kati president atunulidde Kawempe bo bano batunulidde Kawempe na kadi zaabwe bo babbira akati naye ate president yate atunulidde Uganda yonna kati tali lwedde Kawempe kufuukira Uganda yonna kizibu because gwe kyobamanya buli kitono buli kinene kitandikira watono oba kategedde katali lwedde kolebwa bwe tulaba ekyali ekayunga mu bisira bya Katikkiro byali kayunga tugenda olira nti police nete bajocheza nti egundi bayeza bibakwatirako ebya Bobi Wine ebyali eruwuka byali ruwuka ate ugeno Kampala abantu bakubya amasase mu kisenyi bakubye wale byabesije bamukwatiranga gundi bamukwatiranga wa Kiseka ogeno uli anti Mukono bitabusi babuza abantu abeera rodde nga balinyize spark off evawe manduso kakati gwe bo maze okuteeka abantu nti boyiwa amafuta ne gasaasana wati obusungu bwesera kyakalwawo bubaawo nga bumala buli omu aba political switchinze on kakati kyokola bw'oba maze oyiwa amafuta wansi ku ttaka weewale sparka yonna eyakabiriiti oli ne waba takisini zikutta oyakunywa ku sigala tonyo muza sulayo evvu erikyalimu oluliro pate beekoze eki ebeetandise and that's where we are kati ye president ali mu control akolayo byayagala kukola ki bano bali mu kasasiro as usual kuba nakugamba nti kizibu kyenaale mu bubbi nti babba n'ebitabbibwa babibba yes oli abba ne byataakozese oli ayagala n'okubbiramu ebintu ebitalina makulu oli minisita obaoti amabaati g'abantu abanguse sigira why would you be obubaati busate obeera otya mu sikando yekuba sate tugeji otegedde osigire obeera otya mu sikando ng'ate gwe oli ku leve egulira abantu be eri ezo amabaati ekirala banafu si bakozi bo balowooza nti baamalayo bagenda ne batula mu offices balowooza nti okubeera NRM oli kabaka banafu tebamalina kunoonya kalulu because kati omwana akulaze Lubongo yakulaze nti ali ku ground gwe waffe oluwa okyegedde gwe waffe oluwa gw'olese jja atembuka ekuba emiggo because bino si bya miggo gw'okubya embooko ayinza n'obutasobola kujja kulonda ntya omusajja w'ebyokulonda agamba yagamba naye kati njagala nze antirutudde I'm still asking NRM tale center yammwe yaluwe Kawempe nga NUP we yalina eyaayo ku tale gundi 172 polling stations ezalimu bakulayiko ba agent 7 bokka baleeta abo 7 bokka mube baleeta nga baleeta uno wa Bishop Mukwaya kuba naliwo eyabakuumira akalulu eyabakuuma Bishop Mukwaya was there to observe bamuleeti so bana abasajja oba bakuzinira za kutambula kunoonya kalulu kubeera mu swagezo za kuteekawo bantu then akalulu mukkirize baba wangule kwakati ndabye ebintu bya Nambi byonna bibuzabuza ebintu bya Nambi yenga ye candidate talina lupapula lwa issuing anti appointed Kalungi be my polling agent ku polling session A to what chokanga ate atembo NRM yansindikira chokanga ate yo gundi kiki ekyo kyonga bwe bagala kukola chokanga ate yo NUP okulaze nti nze nasanga babiri nga bali mu kifo kitya batekanga babiri nedda kugamba ng'omu yamyuka munne ataaka ono temukuba oba tebamukwata bwe baba bamusika bati gwalekera olupapula luweeyo olutwalayo olupapula lulwo
Bw'omubbi yasika essimu waliwo omubbi yasika essimu gayi yali atayipinga message n'agibisika nyigira sendi yamusanga ali mu kutayipinga nyiga sendi yadde message essimu oyino naye nyigira sendi message yayo tugenyemadde empeereza kati Nuupu ate kwabo abantu bogambye babiri balinako ne kaswateji akalala kuba ekifaananyi tereweereza ku tele center results zinagenda okutuuka bo bano tale center kyova olaba nti gundi yali confident n'ajja n'akugamba nti ogambye osomye bwawa nti bwagonde nti obululumeka nti 274 nti nedda wano tulina 265 ariko tebayongerako figa yeeno 10 tulina 174 wetegereze naga ya kyekyo kati abaana bamukwatanga alina olubala lwagala okusika wansi ero naye nga kamera zimuliko nga bamugamba nti kati kubanga bo baali serious mu kalulu kaabwe bano tebali serious baagala kulya bulina kubba bubbi baagala kubbira bubbizi muzeyi tulina by-election egindi kati budget tumaze okukola okusaawa tugambe nti ku lunaku ate ekintu kye basinga okukola ku lunaku otugambye nti bannaaye tetubaako muntu ayambadde ekintu kyonna kiraga nti awagira kino abaana ba Nuupu abantu twali wali nga mulinze kulaba ovulo ovulo girabako mulinze kulaba akakofiira okalabako okyegedde naye bana strategy za lubongo yezo no of course na electoral commission yennyini ekyo ekigamba nti ku lunaku lw'okulonda naye ate abenalemu bo bakulaga nti waliwo eyajjaawo n'ekimotoka ekinene nga kiriko ebipande bya President Museveni kuliko ebya Muhoozi kuliko I mean why would you do that? You are killing your very own. Okyegedde because kati ekyo kyokka ebyo biko ebifaananyi oli bwabireeta nagenda mu kooti mwayisamu eggaali nga kabonera akalaga because emmotoka ne bwefaanana yakalulu I mean ya campaign ontegedde katate gwogireese ku election day olenzano ge wasombeddemu abalonzi oli bwakuba bwati ekifaananyi nakutwala mu kooti omwegaanirawa ontegedde so Hajati Farida Nambi ebyobufuzi bye akota mu Galmonde akalulu singa kooti eneeba tesaze in her favor aliwa addawa akota mu Galmonde akole kye bayita political capital kyeki kunonya capital adde mu bantu adde mu bantu akole ebintu let me tell you abantu bakooye anti kati Hajati abamanyi ate abantu balina okwegendereza omuntu yenna wa NRM ate olina okuba n'empisa ennyo n'okweyisa obulungi ennyo okusinga abantu abalala bonna kubanga gwe abantu babalinako bias already exactly baloza mmwe mulemeddebo Nuupu osobola n'okuleeta ekidomola ne bakironda kubanga abantu balina feeling ekisooka eya Nuupu balina feeling eya change nti omuntu wa Nuupu ne bwaba yeeyisa bubi bamulonda anyway katulonde osanga ensi ekakyuka netandikira kuwayo kati bano Hajati obuzibu balina obulala kati Hajati oyo nga w'omulaba mukazi wattu kyayinza okubanga ekyamaanyi okuddako mu bantu kusaala ku Friday n'agenda ku muzikiti n'asaala tolina w'omulaba walala wonna ekyo byebizibu bya Ragadi mukwano gwa naye Ragadi ne bwati talifuga yadde obwa kansala alifuga federation Ragadi buli elections bwezituuka ng'alaga interest mu byobufuzi bweziggwa ng'abula abanga atalinawo ne activities zatusobola okukola tazikola because Ragadi alina amaanyi mangi nnyo okubaako projects zakola mu Kampala ne baziwuliriza ne bazikola muntegedde naye tali serious ate olwo nti ne show eyiye ennyini yeyeekolera nti bo kwega bakkiriza nnyo mu deals ye problem nti bo eva babeera mu kukuta tujja kuyisawo kino nze kangu n'abantu webati Ragadi oyimbira otya obutebe obukalu kulinnya Ragadi oliyimbira otya obutebe obukalu nga n'amooti owakatemba yajjuza nga nange nze sisobola tegeka sho ku Serena ya drama nebeera bwetyo ng'eya Ragadi nze so tebafaayo kubeera mu bantu KRS kati bo banoonya ssente kakati mu kunoonya ssente nti bo eva babeera mu ziddiiro kati awo Ragadi yogera okulaba nga kwolwo sho yagenda obeerawo ng'olwedde yafunye edda ssente
kati nga ne bwe bali mu gundi teriyo bantu nalaba oyo mukazi mukyala wattu oyo aja ati tolina wali mulade ku TV eno nti obaze kwogera ku byabufuzi tolina lomulaby'abakyala kwegamba nti okwera mu bantu tolina lomula nti bali mu konferensi z'abakyala tolina walabe nti bali mu bibiina by'okumukawo empeeyo by'abakyala ate nga gyebiri babadde ne function bweti naye Nambi abaddewo tolinayo wali omuwulidde wabula oddamu mulaba mu kalulu mwokka oliddamu muwulira waliwo era abantu mu kalulu nze bendaba nga eva buli akalulu kabeerawo ekipande kyokiraba naye nga obululu bwe buggwa tolinawo omulaba naawa ng'alina kyakolera abantu oba community kind of set up thing nga tekiriiwo oba ntegereke otegerekese era byogera mbiwulira nga nze oba n'abalala babiwulira nga bwe tubiwulira that is what it is and it will be like that forever so agende bwava mu kooti bwenebe musalidde adde mu bantu akole political capital jo nti omuwadde amagezi ajali okubinoonya naye andika kati esigala emyezi mitono atajja kwagala okuddamu funa kaadi yekawumu yeetegekera 231 wanasooka ebiddako abireke nze bonna mbagamba nze buli gwendaba nga amaanyi matalina mubuulira amazima weetegekere 231 emeka abantu bagenda omanyi ffe tulina ekizibu ky'omululu ng'eggwanga abantu baffe ne bwolaba betta n'okwetta ne batta n'abantu ne bakola ki ne bekola obusolosolo buno bonna mululu nze mbagamba abantu olwaleero antirude mbagamba mwetegeke waliwo kye tuyita preparation okwetegeka kimbowa ntulegana okujjanga wooli wetegeke mukisa gusanga itegese so that omukisa gugeraagera okujja nga wooli ng'oli lwedde abantu abeetegeka nupu ya bwe yajja baginyumirwa omuntu kati tunule omuntu kati nga gundi ngani mukwano gwaffe munamawulire Bashiri munamawulire bakabazibe Bashiri beetegeka va ku kino tebakoze naye beetegeka omukisa baaliwo omusege n'okujja baaliwo ng'era bali Joero Ssenyonyi yaliwo ng'ali lwedde teyaliwo nti yali mu nuupu oba ali mu people oba ali mu byabufuzi yali lwedde ali lwedde ontegedde kye bagamba okubeera lwedde waliwo abantu until today nga Bobi Wine okuva lwe yajja nga baali bakwano be baali bamumanyi nga basobola n'okwe naye okuba tebaali lwedde mu mind nga bafiirwa bufiirwa nga baashibaaga kato nti bo be baali ne Bobi Wine bwe bati be bandi bali banyumirwa nakati tewalaba bagundi bano ba Buchaman n'okwaba bakyakaba nakati naye kati kitegeeza ki nti okwetegeka kye kisinga byonna olwaleero Bobi Wine anyumirwa ne balubongoya tebaali bakwano ba Bobi Wine ye tabamanyi abamanyi n'okubamanya ye tebakola ki tabamanyi naye kati be bakola ki be babira ku kitegeeza ki nti obulamu bwaffe essaawa eno gwe muvubuka ndaba oba omuntu yenna ndaba bamukubya okuvuma obote kubanga obote tayambala nga ggwe mbu tayambala nuupu oba tayambala ki nga ggwe kyoyagala nedda nkubuulira kintu eki weetegeke nti bw'oba nga Bobi Wine akuyiseeko nga tofunye mu Bobi Wine wajja kujjayo omuntu omuki omulala kimbo watuyinza okubeera wano nga tuli mu kwogera ne wayita emyezi egi ebiri politics bwatyo bw'aba n'ogira n'ofuuka ensonga nekikuba bw'okikuba era ojja kukubira oboto omugambe nti sooka ojje osobola okunyimirira mu wano ebirala byonna mbyegaana nga bwe negaana sitaani neŋŋamba nti Kimbowa ye waffe ontegedde sekuritale waki sekuritale jero mu ofisi ye era byonna ebirala byonna mbikola ki mbyegaana kuba mbadde neekoze eki neetegese kati abantu baffe balina ekizibu abantu balowooza nti ebintu bijja bagwira bugwizi nga nkuba mweteeketeeke mwetegeke nti Museveni omulaba oyo Museveni bukya kumanya ne bagamba nti kaweddemu ontegedde kati nga tonnaba kweteekateeka ne mutandika okugira muti kyekyo abantu abamu kye balina ne mutagalimbuka ogenda okumaliriza ng'ogudde mu mbi nga gwe ng'ekintu kizze ne kibaawo nze n'olunaku lwaleero nkyejjusa ekisitera kyogerayogera nze nejjusa obutawagira Bobi Wine kyekimu ku bintu bye nejjusa mu bulamu bwange we yajjira ntamuwagira nedda nze bwe yajja namuwagira nnyo kubanga ffe twali tuwagira Bobi Wine even before
bwe yajja namuwagira nnyo kakati olw'okuba nti nze ate feeling gye nalina yali ndala nti nze obwongo bwange bwali tebusoma bizinensi bwali busoma kyenji nga twali toyinza omukoleramu essente ate senga nina ofiisi egundi awo ekavule waliwo omwana kyali wange kati ye twali yali ku university okimanyi alina ofiisi ekavule yagattagata era y'omu kuba sijja kwogera ofiisi ye bayinza omumuteekako embeera naye nkugambe nti y'omu kuba bali bati ye yakiraba mu ngeri ndala ye yakiraba mu ngeri ndala era alina omulimu ye yakirabya mu bizinensi we nze nakirabya mu kyenji twagala nkyukakyuka Museveni agende kati ffe bye twalimu ffe tetwasooka kubuuka nti diru ate yali ndala twagenda kizu kati nze senga olwaleero either nandibadde lubongoya kubanga senga nzine enviri nazitereza dda ngeshuti yange enywerawo wano ng'oluzungu njogera nga lwa lubongoya kubuulira mazima anti kakati jjukira kati wano ozireka namu wanyiigadde obwavu bukuluma otegeera bukulumira eno mbayayogera ekigambo ky'okweteekateeka waliwo abantu abalina obuzibu mayoga nti oboto oyo n'atuuka mu ofiisi eyo netutabagira naye ng'ate gwagana okusoma ofiisi yagifuna yali kufunda omulimu beetaaga teweteekateeka bitabo birina nkunyigewo wano twabuuka nti senga nze Kyagulanyi senga infact nandibadde ntulana mu mmotoka ya Kyagulanyi buteteekateeka oba tuba tuli mu konvoyi emmotoka ey'okubiri nga kwembeera siibula abantu nga nina obutabu bwenkutte n'obutayi nga nga nyambala akalwedi kali akabi andi babitenyi ng'obutengi bw'olinako obuli naye challenge yali awa nti nze ekintu nakiraba byamu ango ndala ngenda okubuuka kubanga tesaawa eno ne bwe nkyuka ne ngenda mu Nuupu esooka bakutunulira bwe bati ono mbega bimaze mutabukako mugaati bagamba oyo mbega bimaze mutabukako kati akimye oyo oyo kati nedda kati tekisaasoboka kankubuulire olaba ne Museveni yennyini kankubuulire ekya Museveni olaba Museveni ng'omanya abantu bameka abakaaba nga tebeeteekateeka Museveni bwe yamala okuwangula akalulu yali very open to so many people nze taata wange yaleetanga muwogo nti yafumbanga obugi kati bano abaali tebeeteekateeka bwe bawangula olutalo bakoma kuba ngalo nga Museveni ali wali alayira tolina kyewagattako struggle tebaweerera abaana ne baddayo mu kifo ky'okuweerera abaana ne babaza mu kulunda ente ontegedde kati bamuteega lwayiseeko eyo ekiseera kituuse Museveni atuuka ewo mutuuse kati essaawa eno yanyiiga Museveni olowooza kati okyasobola okugamba nti nalwana batwala bagwayo akimanyi nti gyebali nebyo byaggwa takyasobola biwuliriza oyo kasasiro kati kuba yabawako ne ku ministry namba akanyigo keruweero n'abawa ne minisita mwogere n'oyo byaga ebyo byonna byakola ki kati essaawa eno bw'oba nga tewafunamu nga walwana nga tewafuna mu Museveni tofunye mu gavumenti ya Museveni akabonero kali aka naye Museveni eno naye teweeteeseteese Museveni naye waliwo eyo ministry gyateekawo ebyo byaddala nkubuulira Museveni omuntu yenna ataalo kubanga waliwo n'abayijoninga ku state house ku gundi ku square nga banyumirwa babalamu olaba ne balamu balamu avuddewo naye yeegizeegize paka kati ali ku mugaati yeetegese kirwaki kubanga yeetegete nti ye yakola ki kati kyekusaba gwe muvubuka ali weekole ki beera mwetegefu weetegeteeka nze neeteekateeka in a wrong direction era kyekyo kyewejjusa era kakati ekyo kyenejjusa kati neeteeseteese kuba luli nali politics mutegeera nze nali politics manye ekintu eki kyenji nkyukakyuka kuba ffe jjuga twali tukyali bato byonna byonna byeyogero byonna byonna byolowooza olowoolezamu twagala kukola ku pulezidenti mupya ontegedde naye nze ekingasa kyokulaba pulezidenti omupya nga siinamu ssente muki munsawo munsawo kale aye bwana kalungi bote sibula abantu tubasiibuddeko mubeere bulungi mwera njala bajjukiza bannaffe ababiva organic mugendeyo okumu abalina obuzibu bw'enjawulo ajja kubanga ate abajjanjaba emmengo awo ebasangibwa ku Mukasa Road woyikyamira oba ku luguudo olwo oluva wali wansi oba wali ku ngalabi za Kabaka n'okyamira ku kooti y'Emmengo ku mukono gwo ogwa kkono oba ovudde eri wansi endezo y'ekkono mu maaso awo ekizimbo jjabba okisiŋŋaana kiriko langi eza kiragala bulungi n'ogupaana ogukulaga nti wano ku biva kati buli bulwadde obukusumbuwa obwakulemerako okuggyako siriimu naye endwadde endala zino zonna
gendawo bajja sirimba mujjanjaba naye lwakuba nti yo bakwongera nti basobola okujjanjaba n'obeerawo akusobola okuwa eddagala erizimba obutafaali bwo virodio ne bayamaanyi erizimba obutafaali ne bwebanga busobola okulwanyisa endwadde n'osigala nga kuoli ku muzuuli kale mugende ewa bannaffe bajja kubaja Dr. Senjoba abeerawo endwadde zonna bakyala tulina bizimba eyo munda mu lubuto olina bizimba wa mugongo tegukyasobola kugattana kuwawula na kuyunga abasajja tebitambula bulungi nnyo omukyala tolina appetite ya buli kimu tosobola kuzaala simanyi gwe bakulongoosa bulongoosa simanyi bwofuna olubuto bakulongoosa bulongoosi amagumba go manyi agakaluba n'olubuto nyini lwagaana family planning zikufuukidde ekizibu gendayo bannaffe abo bajja kubanga bakujjanjaba bulungi nnyo nyini ddala nyasembayo bannaffe ba Dream Restaurant basangibwa Wandegeya ku nsonga z'ekyokulya kyemisana kyaggulo kyanca mwagala nnyo gyali talina buzibu anti namubiru Ariet abeera waayo Wandegeya ku Dream Restaurant osobola omusanga kweno yawano ku katale osobola omusanga kweriyo ku Equity Bank osobola omusanga kweno yo ku bitaala zonna abeerawo naye nekisinga okubeera ekikulu nti emmere yaabwe nnungi ate nga omutindo gwe basinga okwolesa emmere nnungi ate nga nnyingi ate ng'ebeerawo buno nti bwotuuka munaga nti omuceere guweddewo ate greens wano bwe butuuka olweggulo obanga anywa amaziga bozezaamu ebintu naye kali fresh ne bwotuukawo ssaawa 3 ez'ekiro ennyama gye batansoga baku ssaawa 5 esigala yemu paka ssaawa 10 ez'olweggulo kubanga bavuba kumpi transnight kubanga bo ne ku ssaawa 4 ez'ekiro osangawo emmere era abantu bali ekyeggulo ekyemisana kyaggulo ate ne delivery nze bandeetanga emmere ekkololo bandeetanga emmere ekkololo waliwo ne wangalirakawo wali obona nefe babireetamu bulungi nnyo simanyi sikololo simanyi ntinda simanyi kawempe kasubi kawaala yampangisa woteeri awo naye n'emirimu gye mukolera nampangisiza gundi wogenda ogikolera gundi wano bagiyitaani mistiru nze nalyanga ku gundi ng'atoli ku misiru naye ng'atolya ku dure anti mistiru ng'emmere yaawo nga yabbeeyi naye ate nga bo tebafumba eno yaffe gye tulina bo nga bafumba bakuwa ekyeggulo kale nabiryangako ebyabwe naye nga si bye biri tofuna testi yaffe ekifirika bwate katukuweyo wejezi tukuweyo simanyi gundi nolya ali ebintu ebitalina wings nembagamba mmwe kankube wali ng'omwana andeetera emmere okuva ku Dream n'agireetawo ku gundi ku Mistiru Hotel era nga ndya bulungi ekyemisana n'ekyeggulo yabakoledde ate balina obwangu obw'ekika kyagulu okuba nti munkolere delivery mu ddakiika esasuka dakiika nga ziizo ng'emmere bakutuusizaako emmere yo Dream Restaurants mwebale nnyo okubeera nga mukola bulungi bannaffe n'emikwano gyaffe aba Engo Tours and Travel bakugamba nti bo bali ready okukutambuza wonna mu Uganda okukutambuza obulungi ne mu East Africa by the way tukutambuza ne tukutuusa mu bifo byonna byewandiyagadde ogendamu tulina baddereeva abakugu ennyo nti zino za accident zikasasiro ezo ffe tetuzifuna kubanga abaddereeva tuleetera ddala abaddereeva abakugu in sense okubeera mu bwangu naye naate n'okubeera nti oli safe emmotoka ziri ku mutindo gwa ddala nti otuuka mu mmotoka mulimu zi AC ne bwoba oyagala kuba nga otundulako wabweru bwoba oyagala kubeera nga oli munda nga oli comfortable VIP kind of setup oba olina mukolo mbaga bintu ebifaanana bwe bityo emmotoka tuzirina ezimalayo ng'enjogera bwefaanana ezimalayo si gundi si mmotoka nti ate simanyi ate tujja kukubira essimu aye emmotoka ekoze bweti emmotoka zaffe ziri very safe for you and for us nti tetukweraliikirira bw'obanga tukuwa baddereeva tulina ne badrivers abali well trained abali professional oyinza okuba nga okooye ng'olina gy'oli n'ogamba bannange njagala kuva wano oli akuvugire mu mmotoka yo tukusindikira driver n'akuvuga n'akujja wakujja n'akutwala woolaga oba otamidde waliwo abantu abagenda nga pate teyagyetegekedde pate tewagyetegekedde osobola okuba bukubi dereva najja okuba bukubi simu nti alo saawa zino ziri 8 n'ekitundu gw'ekiro ndi wano ku gundi nanyweredde wano ku gundi ku nankani ndi kucuba n'emunyonyo ndi kuwa egundi twagala omuntu atutwala ewaka dereva waffe ajja n'akugjawo n'akutuusa bulungi ewaka mu mmotoka yo era naye ye abeera very safe kubanga ffe tulina enkola gye tukolamu abeera very safe n'akutambuza n'akutuusa
nga tebakutadde mu kawunyemu teri kiswaza nga kuteeka mu kawunyemu ne bagamba wunya wano wunyako mugagga omulamba kati fuuwa omugagga omulamba it doesn't look nice but yeah that is who we are batuyita Engo Tours and Travel bakuba ku simu ki abantu bayinza okwagala okukubira tutambulira wamu n'abasajja be bayita aba Zinga Yafu Experience bo bakulambuza Uganda yonna so Engo Tours be bali mu transport Zinga Yafu Experience be bali n'abakugu abagenda okulambuza kye bayita Uganda mu mbeere faana bwetyo enamba eri 0700 98 10 ana 0700 98 10 40 kale sikuzaako mukono